into my hands, Lord. Put thy grace, put the anointing, Lord. Lord, magnify yourself. Lord, magnify yourself. Lord, magnify yourself. In the name of Jesus. May the Lord bless you. May the Lord bless you. May the good God bless you. May God use you. May God provide for you. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. God is good. May the Lord bless you. You're going to take that miracle today. You're going to take it today. In the name of Jesus. You may be seated. Today we have little time. We have little time. And before we go into prayers, there is something that I would want us to share. Then we enter prayers. I'm going to pray for you. For the Lord is going to do it. In the name of Jesus. God is good. Today, when we talk, I want you to listen. When we say, or when we talk about the men of God and women of God, how many of you here say, I'm a man of God, or I'm a woman of God? How many of you? The question is, do you have the qualifications? Actually, shifting entebe bagiteeke somewhere wano basigeenda tula wa babateeke mweri area siri comfortable mwaba nditire kati eri empewo ejja bwetiiziiza oba muziiza mpolampola okwala obutebe bwammwe muyiteeri ate ulagawa mugenda tula mudde wali space muntu afune kawewo muka mulungi. God is good. So bameka bagamba nti ogamba ndi musajja wa Katonda. How many of you say that you are a man of God or a woman of God? Or you are a woman of God? Mubiwulira. Yes, musajja wa Katonda. Yes, musajja wa Katonda. You hear say man of God, woman of God. Bagamba ndi musajja wa Katonda. How many say that you are a man of God? Ogamba oli musajja wa Katonda. You say you are a man of God. Oba oli mukyala wa Katonda. Or you are a woman of God. Hey, bameka. How many of you? Okay. The question is, do you have the qualifications that make you to be a man of God? We have prophets. Now I want to ask, who is a prophet? I told you today you came into. What do you know about the prophet? Prophesying what? God is good. When God helps you in your life, and your life you have someone called a prophet,
not this to call themselves, saying he's a prophet. But apart from calling themselves prophet, they have the qualifications. When this world fails you, know something is wrong with you. Now today, there is something that I want to show you. Let's open 1 Kings verses 22. Or chapter 22. Lwaki oyiteene mabega yiteeri njako okubatteke ng'oyiteeno yiteema bassekabaka Bassekabaka ekisooka essula 22 olunyiriri olusooka wagamba we wati awo ne bamala emyaka 3 nga tewali bulwa eri Obusuuli ne Isirayiri. Awo lwatuuka mu mwaka ogwokusatu Yekosafaati kabaka wa Yuda n'aserengeta eri kabaka wa awo ne bamala emyaka 3 nga tewali bulwa eri Obusuuli ne Isirayiri. Awo lwatuuka mu mwaka ogwokusatu Yekosafaati kabaka wa Yuda n'aserengeta eri kabaka wa Isirayiri. Awo kabaka wa Isirayiri n'agamba abaddu be nti, mumanyi nga Lamoseguluyadi kyaffe, naffe tusirika ne tutakijja mu mukono gwa kabaka wa Busuuli? N'agamba Yekosafaati nti, onoogenda nange e Lamoseguluyadi okulwana? Awo Yekosafaati n'agamba kabaka wa Isirayiri, Yekosafaati n'agamba kabaka wa Isirayiri nti, nze ninga ggwe bw'oli, abantu bange ng'abantu bo, n'embalaasi zange ng'embalaasi zo. Genda ku lwokutaano. Awo Yekosafaati n'agamba kabaka wa Isirayiri nti, nkwegayiridde buuza ekigambo kya Mukama leero. Sookoddemu okuva ku lusooka. Olusooka lugamba bwero paka ku lwokutaano. Awo ne bamala emyaka 3 nga tewali bulwa eri Obusuuli ne Isirayiri. Awo lwatuuka mu mwaka ogwokusatu Yekosafaati kabaka wa Yuda n'aserengeta eri kabaka wa Isirayiri. Awo kabaka wa Isirayiri n'agamba abaddu be nti, mumanyi nga Lamoseguluyadi kyaffe, naffe tusirika ne tutakijja mu mukono gwa kabaka w'e Busuuli? N'agamba Yekosafaati nti, onoogenda nange e Lamoseguluyadi okulwana? Awo Yekosafaati n'agamba kabaka wa Isirayiri nti, nze ninga ggwe bw'oli, abantu bange ng'abantu bo, embalaasi zange ng'embalaasi zo. Awo Yekosafaati n'agamba kabaka wa Isirayiri nti, nkwegayiridde buuza ekigambo kya Mukama leero. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi.
soko ofuna akatebe otule wali tukyagenda. Mukama mulungi. God is good. Kyukira muno mugambe. Tell your neighbor, Mukama agenda kutangaza. the Lord is going to lighten Mu you biki by'olina okukola ne by'otalina kukola. on what you have to do and what you don't have to do. Ku Lwokutaano On Friday, oluwedde last Olwokutaano nalimu. wali mu ofisi yo waggulu. Wangi? Wali mu ofisi yo waggulu. Nali mu ofiisi yange waggulu. Okay, ku Sunday. Now Sunday, Baye munansonyiwa nkaddiye mangu. Mukama mulungi. God is good. So ku Sunday nabagamba I told you on olina Sunday, okusaba Mukama. you have to pray to God. Mulimu enjawukana ezimu ze weetaaga mu bulamu bwo. There are some separations you need in your life. Si zino enjawukana ez'okwefiirako. Not the separations of fighting and doing what Osobola you want. okwawukana n'omuntu You can separate with someone, naye n'asigala ng'akuyamba. but they remain helping you. Era ogwo omukisa nagubasabira. That I declare that blessing Bawalaba upon you. mujja kwawukana ne bataata b'abaana ne basigale nga You babayamba. separate with the fathers of your kid, but they Ogwo remain ne helping you. nkubasabira era manyi Mukama yakibawa. So, and God gave it to you. Amakulu gaakyo The meaning, sikyasuubirayo mukazi yenna. I no longer expecting a woman Muka taata w'abaana tampa to buyambi. come crying that the father of kids Taata don't help, w'abaana tampa fees. that the father of kids don't give Era woba me oli mu fees. kifo kino nga ye emboozi yo. If you're in this place and there's that story, Mukama agenda kukikyusa. the Lord is going to divert and change it. Mukama mulungi. The Lord is good. Kakati Now, buno bwe bulamu bwaffe. this is our life. Tutunuulira abasajja babiri be tuli mu kwogerako. We look at the two men we are talking about. Twogera ku bakabaka We are talking about kings abalina obuyinza. who have got Bayibuli authority. egambye The Bible says baali bamaze emyaka esatu. they have spent 3 years. Emyaka esatu 3 years. nga tebalaba ku lutalo. They don't see any battle. Nga tebalaba ku lutalo lwonna. They don't see any battle. Emyaka esatu. 3 years. Awo kabaka wa Yuda. Now the king of Judah, Njagala ompulirize mulokole woba oliranye munno if you're next to your neighbor nga y'omuzimu gw'ota ogutandise omutwe amunkubira oluyi ebisigadde njawooza. and the spirit of sleep has started coming, Mukama mulungi. God is good. Kakati kabaka ono Now this king n'agenda e Isirayiri. went to Israel, Kabaka wa Yuda the king of Judah, n'amugamba owaayi munywanyi. and said, a friend, Myaka esatu tetulaba lutalo. 3 years we don't see any battle. Kwega balinga bali baagala olutalo. As if they wanted So a war. okumala emyaka esatu nga tebalwanye For 3 years without fighting, balaba kibawa obuzibu. they see that it is hardening them. Mukama mulungi. God is good. Balaba kibawa obuzibu. It is cause problems. Kabaka wa Isirayiri n'amugamba owaayi. The king of Israel said Kabaka wa Yuda. to the king of Judah, Okimanyirirye ettaka do you know that the other land lyaffe. belongs to us? Mukama mulungi. God is good. Naye twaleka eggwanga erimu But we left a certain nation okutuula ku ttaka eryo. to settle onto that land. Twalireka ne batuulako. We left it and they settled Naye there. ng'ettaka lyaffe. But our land, that is our land. Ko kabaka wa Yuda n'amugamba. The king of Judah said Kabaka wa Isirayiri. to the king of Israel, Obadde oteesa otya? what was your discussion? N'amugamba nze mbadde nteesa. Then he said that I was suggesting, Neegattaako. join me. Neegattaako. You join me Tuyingire olutalo. so that we enter a war. Ekyeya ky'emyaka esatu. For this of 3 years, Nga tewaliwo olutalo tukimenye. we break Tuyingire olutalo. so that we enter the battle Tweddize ettaka eryo. and then take over the land. Ko kabaka wa Yuda n'amugamba. The king of Judah said, Okyogedde. you've spoken it. Gwe nze You are me ye nze ggwe. and I'm you. Ebyange bye bibyo. Mine belongs to you. Embalaasi zange My horses ze mbalaasi zo. are your horses. Ebigaali byange My chariots bye bigaali byo. are your chariots. Abantu bange My people be bantu bo. are your people. Sente zange ze sente zo. My money is your money. Woba owulira. So if you Oyagala feel yingira lutalo kuzza ttaka lyo. you want to go to the battle to bring back your Sigenda land, sigala mabega. I will not remain behind. Ngenda kujja nkuyambeko mu lutalo. I shall come and help you. Nga sinagenda ku kyandeese. So if I go to what brought me here, Kyukira muno omumbuulize. ask your neighbor. Mukwate bukwasi ku mukono. Hold your neighbor's hand. Abakamera temuŋŋamba nti nvudde mu rengi yammwe saagaana mu kukoyi.
mukwate bukwasi ku mukono. Hold your neighbor's hands. Mumwetya tulina wano ja leta. Mukwate bukwasi ku mukono. Hold your neighbor's hand. Boti. Neebase mukuba oliyo mukwate ku mukono. Slap that person sleeping and hold them hands. Mukuba oliyo mukwate ku mukono. Kati njaga omumbuulize. So I want you to ask them. Owulidde ekyawandiikibwa ekyo. If you had the scripture, kabaka the king asinkanye kabaka munne has met the fellow king, ono amusabye obuyambi, is asking for help. oli amugambye yegwenze The other say that it's you and nze me, gwe, and I'm you. embalaasi zange My horses mbalaasi zo, are your horse. ebigaali byange My chariots bigaali byo, are your chariots. abantu bange My people bantu bo, are your people. ettaka lyange My land ttaka lyo. is your land. Kati woba oyagala kuyingira So lutalo if you want to go to the battle, kuzza bibyo, to return yours, sigenda sigala I will mabega, not remain behind. ngenda kuyambako. I will help you. Kakati mubuuze, So ask your neighbor, why eh, gw'olinayo abantu we batyo? do you have such people? Mubuuze olinayo abantu we batyo? Ask your neighbor, do you have such people? Nze gw'obuuza mbayina. Eh, Era ye mwe abatudde wano. and it is you people seated here. Kati gw'olina. So now, do you have? Olaba omukyalo You see- wenkera ku makya nga neetaaga akakadde When I need 1M, takampola it doesn't lend ampa me. bubi ne kati mubuuze waayi neiba osobola okukampa Can you give it to me? yoyo mubuuze ayi Kudiruchi. mubuuze Ask your soka neighbor. omubuuze singa owulira nti musumba waffe If you hear that our pastor ayina obwetaavu has got a need, osobola omuyamba ekyo kyonkimanyi musobola I know that you can. kakati buuze omunaakulira Now ask your neighbor there. wenkukabirira essaawa zino If I osobola cry to you right now, can you? kale kyolina osobola Okay. Can you with what you kiba have? ekigezo kyangu nnyo Now this, gamba brother oba sister akuliraanye tell your brother or sister, mu nsawo yo oyinamu mmeka how much do you have in your pocket? abamu agenda kugamba siina Some will tell you they don't have, naye nga actually ayina but they naye have. kati wagambira nti ayina musumba kyazzaako kirala What he's saying, when he has said that they have, what will come next is different. bameka nga mu nsawo yo oyinamu How many have some money in your pocket? laba abayaaye laba abayaaye amazima temuli bameka bagamba siinamu How many say you don't have? osigaza zikuzzaayo bameka nga osigaza zikuzzaayo ezisigadde zaalazeewa ate weekwasa nti musumba tuwaddeyo bameka nga tolina ngenda kuteekamu How many don't have? kati ojjuka ekyamagero omukazi gwe nasabira n'afuna $1 musa kati ngenda kuteekamu kati laba abafeere mukama mulungi God is good. ezizo bakwaki ziri meka buno gwako osiibye osaba oyagala ziveeko naye kansabe Yerusalemu mu linnya lya Yesu In the name of Jesus. omwoyo gw'obwavu ngugoba mu bulamu bwabwe The spirit of poverty out of your life. abantu bakwata akawunti zaabwe ne bazifreezinga People's accounts are being freezed nga ziriko ssente with money. nze baali bafreezinzeko akawunti yange lwali olunaku It was one day they have ever freezed my tombuuza account. ssente meka ezagendako Do not ask how lwansonga much. saagala mutandike kunkabirira musumba kino tombuuza Do not ask. ne bagifreezingako okolumu But kakati they abantu freeze- bafreezinga akawunti zaabwe nga kugenzeeko ssente empitirivu People's accounts are being freezed with a lot of money. naye gw'osiba n'osaba nga akawunti yo bagikutte emitwalo egyo But you pray and fast. tubanyaga ekyo kyalo njaga omugaa ne mukama Tonight I want you to nze tell nazza God, gwaki what did I commit? nazza gwaki nze sisobola kukwatako ku ssente ennene Can't I have a hold olaba
gwabadde ambuuza kati nno ojja kwejjusa lwaki ombuuzizza. You regret why you asked. Abantu baba naye n'ensawo. People always have such bags. N'ayingira banka n'ateekaawo. And they enter the bank and put there their bags. Ne basumulula ne babala. And then they count. Gwe mulimu ngoye. For you, they are clothes. Era no omubbi wagibba aba akoze erooso. And when it is stolen, it's the... aba ayongedde ku bibi bye ne ng'ate takifunyeemu. Kale omubbi omusanga ng'ali mu sayizi eyanga ate aba akoledde ddala totoloosa. Naye ati si waba mu sayizi ye. When it is in agamba waaye kannyambali ne kati nze zoono tezisobola kuntuuka. Mukama mulungi. God is good. So nkusabira onjagala oddemu situla ensawo eno ng'erimu olaba obuzito bw'erimu. You see how that bag is heavy. Ng'ezitowa ssente. Just being having money. Mukama mulungi. God is good. So ekibuuzo kiri nti The question is, gw'olinayo abagamba nze gwe wange. do you have those people who say that you are mine and I'm yours? Mukama mulungi. God is good. Bameka ng'obayina nze nninamu. How many people have such people? Kyensinga omanya ku mmwe What I know most on you, bwe kiba ku nze when it comes onto me, muwaayo. you give. Ne bano abalala bemuliraanya But temwagala kumanya. you don't want to know. Mukama mulungi. God is good. Kyova ngambye olaba omukyalo ogw'oliraanya That is why I said the lady you're next to n'oyo and the other. we babaamu ne mbagamba waayi Sister Juliana When I tell them, nfunirayo weezuti get me such an amount, waayi musumba kwata hey, Pastor, you can have. gwe babuuze ne mmwe You omusumba ask them. nzibiddeko ntudde n'abagagga musoke mumpeeyo buli omu 10,000 ate namwe mumubuuze naye ssebo gw'osobola osobola Mukama akikubalire. So kabaka The king yamugamba told him, yenze gwe. I am you. Abooluganda njaga mutegeere kino I want you to understand. enkwatagana yammwe ne weeba nnungi etya However much you, mulina kye mwetaaga mu nkwatagana yammwe. there is something that you'll need. Abantu People. ekituleetera obuzibu What causes problem? katonda tumunoonya waliwo ekizibu. We seek God when there is a problem. wema mu bufumbo bwange When you're in the nga marriage, tetulina nkaayana you don't have arguments. obufumbo bwaffe tetubuteeka maaso ga We Mukama. don't dedicate our marriage naye before the omusajja Lord. bw'atandika okunywa omwenge But when a man ne starts tutandika obeera losing, n'enkaayana having kati we arguments, tujjukira that's when you ne tujja nga remember tuzunga n'ebifaananyi by'abaagalwa we come with photos mu maaso ga nabbi. before the Kakati prophet. tunuulira enkwatagana y'abantu So now look at mu masekkati gaabwe tebalinawo yadde enkaayana. between them they have no mu arguments. masekkati gaabwe In bakwatagana their between they can naye associate, era sitiru beetaagayo omuntu ow'enjawulo. but they needed someone special. Kyamukisa mu Bibuli tolinayo akutegeera. Unfortunately, you don't have someone who understands you. Tolinayo agamba yenze gwe. You don't have someone who said that you are me. Abamugamba kasanze nina musumba. Some say as long as I Kakati have a pastor, kankibagambe nze nammwe me and you, ndi ku sayidi yammwe I'm on your side, naye nina wenkoma. but the limit ends Ebintu somewhere. ebikwatagana n'okusaba mwoyo. Things about spiritual Nze prayers. mmwe mwenze. You are me, I'm you. Tuli ffenna. Are we together? Bino ebyokunkyaza But these of hosting awo me, siriiwo. no. Mukama mulungi. Naye nga mu bulamu bwo But in your life, kale nze nsobola okugamba nina gundi ne gundi. I may say that I have so and so. Ekibuuzo kiri nti gw'oyinaani. The question is, do you have? Actually eno si esamoni yange leero. That is not my sermon today. But kiri out of concern. But Abantu twetaagayo bannaffe. people, we need our fellows. Weetaagayo omuntu You need gw'ogamba someone owaayi whom you can nina say, olutalo lwempitamu. I am going through a certain battle struggle. Nagamba hey, And you will say, okay, olina olwo olutalo do you have that struggle? kale Okay, tugende tulwane let ffenna. us go and fight. Weetaagayo bampalaniraako. You need those who can help you to hate. Abakazi mu kitegeera kyenjogerako. Weetaagayo omuntu nga woba olina gw'owalana naye amuwalana. You need someone that you have, the one you hate and they will Woba help olina you. gw'oyagala nga naye akola ki? You love someone and they will also help you. Mukama mulungi. God is good. Ekyo kisoboka. That is Osanga omuntu possible. ng'abantu bamwagala ne bamwagala lwa nsonga. You find someone being loved, but because Ekyo kirinako experience.
nze nina abantu abanjagala There are people who love me, naye nabo bagamba tukwagala olwagundi but they say we love you because of so and so, ate abo be basinga obungi and those are many. kakati weetaagayo So you also need, ng'abantu kale bakwagala olwagundi oba abantu balina gwe baagala olw'okuba ggwe or people love you because of someone, or they love someone because of abantu you. balina be bawa ekitiibwa There are people who are respected olw'okuba omuntu omu because of a certain abantu person. bakuwa ekitiibwa People respect bawala you. bange weetaaga abantu nga bakuvunnamira bakuwa ekitiibwa You need people lwa who nsonga respect you baawo omusajja wa kitiibwa because your husband is a respected person. simanyi bani benjogera nabo I don't know whom I'm talking to. ŋŋambye I've said, bawala bange my daughters, weetaaga you need abantu nga bakuwa ekitiibwa people will honor you. abantu bakuyita mami People will call you abantu mommy. bakuyita maama People will call you lwa mama nsonga baawo because your husband ajjudde amafuta alina is ekitiibwa full of the anointing. batabani bange My son, osangamu abajja or kitegeera maybe you'll bakazi understand. bamwe beetaaga okuweebwa ebitiibwa Your wives have to be respected kubanga ekitiibwa gwakiyina because you have the respect. awo ngenda teeka ano microphone nve mu kizimbe kino sirabangako bantu I've never seen people nga mukama ataddewo amafuta ne basigala that the nagalaale Lord has put the anointing and they remain like that. temutegeera kyenjogerako abantu babawa ebitiibwa People honor you. mutuule bimuyimuka temubitegeera mukama mulungi God is good. wetwogera ku first lady w'eggwanga lino When we talk about the first lady of this nation, tumuwa ekitiibwa we respect and honor her. tumuyita first lady We call her first lady. mu bakazi bonna Among all women, n'abaffe and even including ye first ours, lady she's the first lady. era tasobola kujja wano And she cannot come here, n'atuula awo and she sits there, ne mpita mukyala wange gwe first lady and I call my wife ebyo your first bikoma mu lady. buliri That's- ne protocol ebaawo But when the ebyolimba protocol, oli ye first lady she's the first lady. naye lwaki Why? bawe yani ye first man abenaalemwe bakubenga lulimi abufuzi mukama mulungi God is good. oli first lady She's the first lady lwansonga baawe because the husband alina woofiisi has the office, esinga obukulu the biggest office mu ggwanga in the country. teri woofiisi There is no any other office. esinga obukulu mu ggwanga It ng'ey'obukulembeze is bigger and greater than the one of the president. mu kunoonya akalulu In looking for the first votes, lady talina kyakola the first lady doesn't do anything. ye atuula waka She will sit at home n'abeera eyo and be kuwerekera there, baawe escort the n'abeera mu husband. kasana The yayogera husband will be bwe speaking. babawa akalulu When he's voted, ekya first lady kya bwereere tebakivuganya you don't compete. omanyi nina gwe nagamba I told someone, uganda Uganda, abantu ekifo ky'obukulembeze bakiteekamu ebyamawanga this they put, bagamba omunyankola traditional atufuze things nnyo that are the Nyankole. twagala laba ku mawanga amalala We naye want to ekifo see kiri other ekya nations. kyo omukulembeze ne wakyuka kyo kisigala mu ggwanga limu lyokka Even if the president change, kuba olaba n'abaagala okuvuganya ku bukulembeze because those who want to ekifo come, ky'obwa first lady abanyankole bakyakiina emyaka egiwera the Nyankole still are taking over. olaba aliko mukazi we munyankole You see the one n'avuganya who is mukazi we munyankole the ne gwe opposition. bagenda oteekawo mukazi The we one they are munyankole going kati to- ekyo ekifo ky'obwa first lady kyonoza The tetusinako position of the first lady, ekyo kyobannaye abanyankole mukyakituddemu ekyo kyomukyakituddemu hey, you're still seated there. kuba ne principal ne wajja mu buyinza era ekyobwa first lady kisigala kyamu baaba bajjajja mwe babakolera entegeka mwe munaabonaabona ddi When will you suffer? Eh? So first lady The first lady aweebwa ekitiibwa lwa bbaawe is being honored because of the atambulira husband. mu konvoyi lwa bbaawe She moves in the convoy because of the husband. mukama mulungi God is good. aweebwa ekitiibwa olwa munno oyo gwe She's yakola respected because of batabani ba my sons. namwe mwetaaga bakyala bammwe babawe ku bitiibwa ebyo You need your women or wives to be respected.
bawala bange My daughters, mwetaaga babawe ku bitibwe ng'abasajja bammwe si musajjasajja obuli awo basajja ba buvunaanyizibwa. the responsible men. Mwebale kuzuukuka. Thank you for waking up. Mukama mulungi. God is good. Weetaaga omusajja nga si kasajjasajja. You need a man, not just a mere ng'olina man. omusajja That you have a era man. ng'oyimira n'obagamba nze mukaagundi bonna You stand up and say, I'm so and so's maama wife. yeesiimye. Good of her. Naye gw'otugamba oyo ye musajja kandi But you tell us, naawe omusongamu omutyayo you also point him. aliwa. Holy. Okuŋŋaana mu basajja banno You're into your fellow men. mukyala we aliwa. Where is